Wenjogerera wano ebya Kayz byo sibirunji ate bo aba Lubiri High School bakkiriza n'ebya Pastor Bugembe mbikuleetedde tubisuubula. Tetunnaba kwerabira oli ku Wonderboy UG atana subscribinga tukusaba osubscribinge ompere neno video like esobole okweyongerayo ate tunneerabira basponsa baffe tulina Hajat Kaloddo omulombi w'edduwa asobola okulombera edduwa gw'alina ebizibu byonna enamba eri awo wansi osobola omukubirako katweyongereyo n'amawulire gaffe. Happy birthday Wizo, tukwagaliza amazaalibwa amalungi ate byo ebya Kayz si birungi. Olunaku lw'eggulo lwe yabadde agenda ku show emu okusaka amawulire we yafunidde accident ku Masaka Road ng'agenda era wenjogerera kati essaawa zino ali mu ddwaliro anyiga biwundu. Tusaba Kayz Omukama akuwonye bulungi osobole okkomawo otuwe amawulire amalungi. Ebyo nga tubitadde emabbali ate bo aba Lubiri High School bakkiriza nti abaana abaali mu basi ya Midland High School nti baali baabwe era ne bavaayo n'ekiwandiiko ekiraga nti bo bakkiriza nti era tebakirinaako buzibu. Emabegako nga we twali tulaba ka vidiyo akaali kasatulatinga ku mikutu nti abaana baali bakola ebikolwa ebitakkirizibwa naye bo aba Lubiri bakkiriza nti tebakirinaako buzibu era mbu abaana ekikolwa kye baakoze bo it's part of their curriculum tebakirinaako buzibu. Ate ddwo olunaku lw'eggulo lyabadde ssanyu jjereere ewa Pastor Bugembe we yabadde nga amaliriza ekivulu kye ekya Katonda w'omunaku akola. Bantu bangi baalabikiddwako ng'omwoyo abakutte era kyabadde bulungi nnyo. Kati kangenda kulekera ka vidiyo ke okirabireko.